emmotoka yo gy'ovuga nagikulabulako dda gye baakuwa eya lead of opposition. Eyina simanyi biki eyina obuntu eyinayo ebintu ebikukwata amaloboozi buli kyoyogerera mu mmotoka eyo. Kiri connected ku basajja ba ISO era toteeka meeting yonna mu mmotoka eyo. Yes, simanyi zi transmitters what. Honorable Lutamaguzi waliwo omuntu mu opposition ali ready okuwa obutwa naye sinamumanya. Wegendereze bannaba opposition Lutamaguzi. Ojjukira bwe nakulabula ne baagala okutomerera egindi ekololo. Ojjukira emirundi gye wakabona nga nkulabula. Waliwo ali mu opposition ali ready yasazewo okuwa obutwa to eliminate you. Nawe nkumazi. Honorable Lutamaguzi. Semakula Kasana, Semakula Luweero. Nawe nkumazi. Gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka twalonda omubbi. Mpuuga. Ulira abasajja abo batutunda naye nga tetumanyi bakikola mu magezi. Ani ayunga ba Segona ne Mpuuga ku State House? Mpuuga okusinga Segona wa mukwano nnyo ne Karugire mukoddomi wa Museveni oyo munnamateeka oyo mukwano gwa Segona nfanfeewe era ye kayungiriza amugatta eno n'eno. Buli kintu kyonna kyayagala okuva eyo, buli ddiiru yonna eyitaawo. Era bino bye bajja ne badibeitinga n'alyoka akyusa amaaso. Byonna abalimba. Karugire ne Kiryowa Kiwanuka wawulidde gundi bwe yagambye Mpuuga nti ffe mu bannamateeka twewe ekitiibwa. Siniya yasooka simanyi n'omwanjula bw'omala n'otuula. Kakati Junior n'ayogera ebyo eby'amateeka byabwe. Abo abasajja baatutunda dda era wa Museveni bakiika. Oyo Segone wa Karugire takonkona. Karugire wa Segona takonkona. Era ye yayunga olutindo olwo. Kati obanga mukyali awo abasajja baatulyamu dda olukwe buli munnayuganda tolina kyenda kye bayita lukwe. Kyonna abasajja abo baakirya. Essomero lya Mpuuga lye bayita simanyi data mine erisangibwa wali emabega wa Bativali wa Bativa Hotel oba emabega wa Bativali awo mukirira bwoti we wali data mine. Nze we nagireka oba yagijjawo I don't know. Wulira eryo essomero lye liri connected baliyunga ku Mubuzi. Era abaana be gye bakololere ebigezo aba data mine bakolera ku Mubuzi. Government yamuwa n'agenda n'akwatagana ku Mubuzi. Juma waswa balunywa ekiribeera ku Mubuzi kuliba kulonda balunywa. Abaana ba Mpuuga bali connected wali ku MBI. Government. Obawuli aba abasajja bagagga bazibu. Kati mugende mu kinoonyereze. Yafuna atya gundi okubagatta eri. Ezo endagaano zonna nzimanyi kati bye yawaayo. Bannange basajja mwe. Abasajja baali baatutunda dda naye nga tetumanyi. Naye His Excellency Kyagulanyi. Weebala okujja. Weebala okujja His Excellency Kyagulanyi.
kati parliament government eri kubikukujjo ekiri mu government okimanyi mwe mwongeza omuliro tugeze mu politics uli ekiri mu politics wamma essaawa zino we mutulabira wano Uganda eri kubikukujju mwe mwongereemu amaanyi Banango temugeze okukkiriza Uganda obava mu mikono ogizaayo His Excellency gye yatukulembera okugijja. Eyo parliament gye mulaba envundu bwetyo ye yagala okutulondera president. Parliament fe tutuule eno. Parliament etulondere president. Bannayuganda speaker must resign. Mumanya ekiri mu government. Kaliso nga agenda akibuukira. Mb'okusinziira ku kiriwo agenda nnoonyereza ku speaker. Speaker namugamba osinika ebinyo gezo nsinikireko ebinyo. Gezo nsinikireko ebinyo. Nga wabba esente ng'oli minisita w'ettaka wabba mu KCCA. Nabagamba Jennifer Musisigwe yali awummula. Yakola accountability n'abagulira sente ziri ku account n'abakwasa account n'abakwasa ebyapa bya Kampala. Betty Kabya yagenda okufuluma ti handing over byapa ebyo biriruddawo n'abasuubiza ddani ajjukira ebintu ebyo nga mbyogera ebyapa ebyo mmanyi we biri ebyapa ebyo biri mu ofiisi ya Kalugire weewaawo dolina gano byogera ebyapa bya Kampala biri mu ofiisi ya Kalugire ne gundi namba mwe biri njimanyi weewaawo era Betty Kamya bwe yali ava ku kifo ekyo teyahanding over bintu nga Jennifer Musisi bwe yabibakwasa. Jennifer Musisi yabakwasa byonna n'ababulira sente ziri ku account n'ababulira account entongole n'abakwasa ebyapa bya Kampala n'abikwata n'abibawa. Ebyapa ebyo biri mu ofiisi ya Kalugire ne we biri mmanyiwo kuba nnyinawo n'ekifaananyi kyawo. Nakibabuulira dda ekintu ekyo abangoberera mujjukira nga nkyogera nti mmanye ebyapa bya Kampala we baabiteeka ne bwe munaabijjawo nja bigobera kubanga biriko kakiipu kange. Mutuyita mwe bakusaaga mbuno tetwasoma mwe mweyita abagezi. Amagezi tebagasoma. Mukama agamba Musa gwe gende w'abatabani ba gundi bentaddemu obusobozi okukola bino. Bentaddemu obusobozi mu mitima gyabwe mwentadde amagezi agakola bino si diguli eyo si diguli bijje wolabe bwe siyogera awalala wogendo biteeka biri mu ofiisi ya Kalugire ekyo no kisirikidde emyaka egi ababadde bangobeera mujjukira nga njogera ekintu ekyo kati njagala mbakaka senti buli kyenjogera siyogera nga nemamaaza bwe mba nina wantu we nasimba akati nzijukirawo bwe mba nabagamba nti kino sijja kibagamba weewaawo nkijjukira twagendanga ne maama okusiga olumaliza nomugamba tukoma tuti ngagiragamba wire mulete ey'obuti n'asimba bwati obuti bwati ngamba mama yagudde eddalu nga nze simanyi lwaki asimba obuti kuba ndabawo naye mugenda okujja enkeera nga we mwasize ne we mutaasize wonna wafaanagana. Kati logiki yali wano mu kusimba buti amanye we tutandikira enkya ekyo nakakimanya abantu bedda bali tebasoma naye nga bagezi nze ningamba kati maama naye alimba kakati buno akulaba ngaasimba ningamba mama wange tagweddalo kati buno obuti bwaki kati uwosimbya kati wotandikira enkya nkimanyi nammwe abamwe babikola kuba mwe mwerabidde ate mmwe temwagala kutubuulira bituufu bye mwayita mwe mulimba. Omwana yatugamba oyo oba gundi oyo profeso era ye yatunyumiza sembunne waabwe taata waabwe yabakubanga ng'omuntu bw'otalya mugaati mulamba gumalawo tujja kwebaka mu nju ne bannange mutulimba bw'oba oli mu myaka gyange otulimba wano mwenna mwalya ku biwogo ebiriddeko emmese. Wulira omukazi agambye supiika eyo sigenda sooka gendayo
gwe ulira bino eyo ye parliament eyagala okutulondera president mbufe tutuule eno bo batuyiyize abo batebandeke bonna bemuwulira bye boogera simanyi biki babadde bali ku kintu nga batunzeeyo Kyagulanyi bamukwate asibwe Mpuuga olumala omuwandiika eri bamuwe bbeiro agenda okufuluma nga takyasobola kwesimbawo Mpuuga oba nyina tweet genda betambula mbune Ssenyonyi mbu yali 2 billions simanyi kuba mutuulaki ng'ali kukosase bw'oba wasirika sirikira ddala gwe wali leader of opposition nga Ssenyonyi ali wansiwo lwaki tewamukwata n'omuleeta ng'omulengeza gwe bw'oba nga wamuleka ye yakulengezeza n'akuleeta gwe mubbi taata yatugambanga bw'ati munno bwazza omusango muwaabire senga taata aguzuula ku ttaka mwenna tewali gamba mbugundi ye yagukoze no tewali lwaki temwamuwaabira ng'aziridde kitegeeza muli balyake bagundi balubega mukaaku ne mulaba Bobi Wine ne Museveni n'atabannyonnyola ne musigala nga mumwetunzeeko mu aba opposition eyasookawo erwanyisa Museveni ababonyebonye ne struggle ne mumulaba ne Museveni ne musirika ne mujja ne mumuleeta mu DP block ne mujja nakola ekibiina kye ne mugenda nga muwunyeera ne mugenda mu kibiina kye gwe mwalaba ne Museveni nze wire nontwala kati bwemba nga mwasirika musirikire ddala Kasibante Moses yaleese Walanyi ng'ayogera kikinike ani yakugamba ogendeyo eka mu kyokunona kaadi bw'abanga tewaliyo makulu oddanga muzaayo walagizayo bwakatazayo kwetewo zayo tonto layiro bw'oba toyogereddewo ekyampuga kyekivudde kikola amakulu yakwatiddwa mu kituli era nabo tebandize kutugamba bwabange bwe twamanya ate tugenda mu internal mechanism mwenna mubadde muvaako ate njagala okukulembera ekibiina ekyo wanudde nga kuba president general wakyo mbabuulidde gwe lindako lwe nnasayininga ne nzizaayo kadi ya NRM kyokka kyeki kyansibye era tuba abakikwata bwati naye abadde agenda nabo mwe mutuyita bakusaaga tuli bazibu tetugenda kukkiriza kuzzaayo ggwanga lyaffe ulira CBS mwe abasajja bakatonda mwe abeeyita abasajja bakatonda tugenda kutandika obbakonkona engolo mu byenyi mwe temutobona n'okutumanyiira tetulina gwe tuwa kitiibwa kubanga musirise ffe tubonaabona ffe tufa ffe tusibwa bazadde baffe be basigala bakaaba nga ffe mumaze okututta kati twekolera ku nsonga zaffe ate mulimu ulira abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform ab'okuntikko abakulemberwa kikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu balabuddwa nti singa tebakwata nsonga za Commissioner wa Parliament Matthew Mpuuga Nsamba n'obwegendereza boolekedde okulemberamu okusaanyaawo eddala ekibiina eky'omuzinze ekibadde kiwadde bannayuganda essuubi oba oliawo eri okukyusa gavumenti eriko. Obubaka buno buweereddwa omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi omukukuutivu mu bbendobendo lino ery'e Masaka era nga muwandiisi wa bitabo Reverend Father Dennis Mayanja mu mboozi gy'abaddemu n'omusasi waffe. Ono agambye nti ekisinga okumuluma kwe kulaba nga abakulembeze Abaganda abaawano abasitukamu bazze batemebwa enteega okubakkakkanya ng'ate n'olumu Baganda bannaabwe be bakulemberamu obutakkaanya buno ekitali mu bitundu bya Uganda birala. Kinajjukirwa nti okuva Ssabbiiti ewedde waabalukawo obutakkaanya n'endoliito mu kibiina ky'ebyobufuzi kino ekya National Unity Platform ssenkagali waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka wa division ya Nnyendo Mukungu eyaliko akulira oludda olwabula gavumenti ng'ono avunaanibwa okukkiriza akasiimo ka Paalamenti ak'obukadde 500 nga ye ssenkagali w'ekibiina kino agiyita nguzi era ng'olutalo luno lukyalanda nga luleeseewo n'enjawukana mu bamu bannakibiina nga n'abamu batandise okwerangira ebisongovu. Ffenna kifulumya omutima twebuuza tulifuna ddi obukulembeze eggwanga lyaffe ne litambula ebikanga bwano
twafuna omusajja Benedicto Kiwanuka nga ye muntu alumirwa eggwanga ate mu budde obwo bwali obuzibu omusajja abandi ne bamubuzaawo ne tuba ne Joseph Mubiru musajja omugezi nnyo eri atandika banka ya Uganda bamutema engalo nga baagala asaze ssente ze zonna ze yali alina eri afa yonna nga azimazeemu tufunyewo n'abalala naye akati ku mulembe gwaffe guno tubadde tufunye omusajja Mpuuga wabula onajjukiza bannabyabufuzi bonna nti tebeerabira nti Masaka ebadde kyamaanyi ennyo mu nkyukakyuka y'ebyobufuzi. Obawulidde babadde bafunye Mpuuga kuki? Reverend Father Dennis Mayanja. Gwe Dennis Mayanja tugenda bakuba empi. Tujja kuyulizaako ebiganduula ku mubiri temuddamu na kutumanyiira. Jo waliwo bye nabadde nyambadde ne binnemesa okuyogera. Kati olwaliro ndi wa ddembe. Oba bonna bagende wulira. Bulijjo mugamba NUP teina makulu, teina kyekoze, teina biki. Kati mbwe ekibiina ekyomuzinze kibadde kizaamu abantu essuubi okutwala obuyinza kigobye Mpuuga. Mmwe ba MP oba bonna baagala bonna basale ekkubo bonna ne Ssenyonyi bagende bonna ne zaake. Mulabe ekiyitibwa NUP bantu. NUP bannayuganda si ba MP. Bali bameka ba MP. Temutumanyira nammwe. Temutumanyira bonna bagende. Bwe babanga bawulira nga baagala bonna bagende NUP esigale nga terina mubaka mu parliament. Tulabe. Omanyi waliwo ebintu bye baali batuzimba mu bwongo nga Reverend ayogedde mbwolo ye mutuufu. Temujja kutumanyira basajja mmwe mwonoonye ekkanisa. Ekkanisa tekyalina makulu. Kati abantu bawonera bweru wa kyaki. Temuddamu na kutumanyira Reverend. Wamma bannayuganda temukkiriza okuzzaayo eggwanga mu mikono gy'abo abasajja bwe babanga tuggazaawo paramenti. Kati supiika alekulire wulira ekyo nkivuddeko ngenze ku kirala. Ekiri mu paramenti ekiri mu gavumenti bali kwerangira bubbi. Buli omu supiika gwayagala okukwatako nga supiika amugamba gezo onkwateko buli ayagala omukwatako. Nabbanja mubbi, vice president mubbi. Bamanyi sente za Lubowa wawe ziraga. Museveni tasobola banyega kuba naye mubbi. Museveni mubbi, Ochola mubbi, Winidolo mubbi, bonna babbi tewali wayinza kwata. Nkugambye supiika agambye kaliiso gwe kanyindo gezo mmanyire ennyindo nziteeke mu ppamba. In fact batiisizza okutta Betty Kamya. Ageza abyogereko. Ageza abiyite mu woofiisi ye. Kubanga babadde baakola endagaano ya Tontabala siri kutabala. Ku lw'amabaati oyo omukazi yali ssente za Dodo Viiko. Dodo oyo Betty Kamya nga minisita w'ettaka. Essente z'echurch eyo mundeeba gye balindigula ekigo ne basaba biliyoni 2.5 ne bazirya ne Namuganza ne gundi nani n'omukazi yani ye Namuganza supiika abimanyi. Supiika atema n'akwata ssente z'eddwaliro ly'e Lubowa ng'akimanyi nti Museveni azikuba mu bipale bye n'agenda agula pampa. Atadduka n'emisana n'ekiro ezo gundi zo n'azigulamu pampa. Oyo tasobola mugambako. Vice president yabba amabaati. Buli omu alina ekigenge tasobola mugambako. Bannayuganda ffe bannannyini ggwanga. Ffe tulina okukola ku nsonga zaffe. Abo bonna tekuliika agenda tuyamba. Kati ba parliament bagiggalire ddala. Supiika alekulire atavunaanibwe. Tukwate omulala. Vice president yabba. President yennyini mubbi. Ochola mubbi. Bonna tekuli Winidolo mubbi. Yebyo nno Speaker wa Parliament abantu bagamba nti alekulire. Bakooyo okukyunyanga ababaka baabwe naye ate ng'enguzi esibuka ku mukama waabwe Speaker wa Parliament yennyini. Okwekalakaasa kugenda kutandika nga bannayuganda balumba Parliament. Twakirabyeko abali emitala w'amayanja batandise okwekalakaasa okwo nga bagamba nti Speaker lekulira gw'okulira ababbi mu Parliament.
ne bannayuganda bateeseteese ekintu kyekimu nga bagamba nti bagenda kubikkiriza. N'olw'ensonga eyo obubbi mu palamenti mwe butandikira. Jjukira nti bateekateeka okulonda akalulu ng'ababaka ba palamenti be baleeta pulezidenti w'eggwanga. Teebereza bwe babbidde nga Mwami Museveni yakyali mu buyinza. Olwo bw'anaaba bagambye nti gundi gwe mubamuleeta anzirire mu bigere, banaagaana okuyisa ekiteeka ekyo, kitegeeza nti bannayuganda tebasobola kwesalirawo ku ggwanga lyabwe. Eno yokka ekyansi gye basigazza okwesalirawo nga bagamba nti sipiika tuviire tulyoke tufune sipiika anaategeera bannayuganda, ng'asobola okutegeera ebirowoozo bya bannayuganda ate ne biteekebwa mu nkola, so si kuwuliriza birowoozo bya Pulezidenti Museveni n'abeera nga by'alina okuyisa. Kubanga eggwanga si ly'ababaka bokka bali mu palamenti, bali mu babaka 5, kyokka eggwanga ly'abantu bukadde 45. Kitegeeza nti obukadde 45 bungi okusinga abantu 5 bali mu palamenti. Ke kaseera abantu beekolere ku nsonga zaabwe bave ku by'ababaka ba palamenti abatuguumaaza. Adonija ambasada wa Uganda ne Rwanda, gundi diplomati wa Uganda ne Rwanda, Adonija biki oyo bagende basumulula ekifundi kwa His Excellency ky'abaasibye akera ku macha na ntambula bibye ne Nubia nili sentamu nagenda nabo ne bakolera ebyabwe kati bagenda bawulira buwulizi sanction vwi gundi bamuganya ogenda Bampuuga ne babanga tebamanya kikyatambuza nabagamba Mpuuga yagamba Museveni ekigambo yamugamba the boy is unpredictable. Guno mulundi gwakumeka nga nkibaddiramu bwatyo bwe yakyogera. Namugamba nze simanya na kumanya nga anaafuluma nange mbitegeera ku social media nti naafulumi nga Museveni amubuuza wali azaaki. Agenda na babi we n'agenda ne Sentamu Walakira Sentamuli gwe batulimba mbuno munubbi. Nona ini family ne bannange tufuukidde ekizibu. N'agenda ne Selector Davis Sentamu. Okitegedde? Kati nekibaluma bali bamanya jagenda ne Segona batambulenga era babyogeranga nnyo ate abenaremu nga be bakirumirwa olwo nga baagala okumunafuya atandika okutambulanga nabo tabatwalangayo. Kati gwe kankubulire ebintu ebyalema opposition okukola ebbanga lyonna His Excellency byasooka okukola nga tannayingira mu politics. Obwali obunafu bwabwe ne gabeera amaanyi ge. Kyovula batewali sikando neegi gye basobola mukwatiramu gye bagamba ne ba Museveni abo senga balina sikando yonna ebyo ebyobuvubuka bye yavimbavimbanga senga alina gwe yakuba n'amugjamu eriiso. Senga ino omuntu gwe ebyo ogusajja gwajja ne gugamba mbu yafumita omuntu akambe mu lubuto simanyi mbuno n'akasikamu simanyi mbu n'akomba ku musaayi n'amuzzaamu mbuno nga wagulaba. Tuba tuliawe ennaku 2 kaka badanzise omanyi bangamba mbumpayirize Kyagulanyi kakati mpuze bubuzi negonya zibadde zingoba. Tetwaddayo gulabo oba bagutta oba gwalagawa senga bagutta ogwo ogusajja senga baguziikula ne baddamu ne bagwokya omulambo ne bagwokya senga yalina sikando senga yagwawo dda. Kati n'abayingiramu ne batamuggyako sikando n'emu. Kati banoonya sikando gye bamuvunaana ebuze. Kati obunafu bwabwe ate ye yajjanga ge maanyi ge. Bajja mu byobufuzi nga bwe gusoose. Abamu lwe basooka okukola paasipooti. Abalala lwe basooka okulinnya ku nnyonyi. Abalala lwe basooka okuvuga ku mmotoka. Kati ye najjanga byonna abimanyi. Nkugambye waliwo ekika ky'amazzi ekiri mu Amsterdam nga mu Uganda tekituukanga. Ennyonta nga bwe muluma ng'alinnya n'agenda mu Amsterdam n'anywa akacupa k'amazzi n'akomawo e Uganda. Siba ssente zo nziri. Yenywanga amazzi mu Amsterdam nga muyimbi alina ebiviiri bye. Kati bo obunafu bwabwe ate ye gemaanyi ge. Ebyabalema okukola yasooka kufuna bantu. Yasooka kubeera ne base y'abantu ne bamufunamu essuubi nga akyalina ebibiri simanyi mu 28 omukazi yakimugambira ggulu n'amugamba gwe Kyagulanyi jangu otufuge eyo nga tenne n'amugamba gwe jangu otufuge gwe mulenzi gwe va mu kusaaga.
Agamazi ngogedde kubanga tegaliiko budget siga kosase tena zaali sente ze za muntu ngagenda nanyo amazi njagala osibe ndye sente zo tumubuuze nagamba kayihura gwe wano mwannemesa kakati nze leka ngende ngagenda nanyo nakobawo tachanywa lwenzoli bano be bamuzizza ku lwenzoli bano abasajja bano ono omusajja ne mumukalubiriza ng'obulamu ate ne musala wono mutunda kati ekyo kyekibaluma mbu kubanga mbu ekyo kyekibaluma mbu teyabatwala kulaba wa waakolera bintu bye ayogera ne baani mikwano kijayina ebweru baani bayogera nabo ayingidde mu office ki ayingidde wa ekyo kibaluma kati kyabalumira ebbanga kwe kujja okukyogera mbuno famire gundi kati no ffe basentamu danga muno mutumanyira ulira ekiri mu gavumenti mwe bannayuganda kyembagamba kye muba mwesunako n'okwebaza His Excellency Kyagulanyi we twatuukiranga ng'ebiseera bwe biti nga Museveni abeera amenye opposition yonna nga agidisimantolinze yonna agigoyeza scandal after scandal ne babeera bonna nga abadisimantolinze kati olwaleero tumenya opposition ye ne gavumenti ye bonna bali ku ttaka era tebakulimba nkugambye abamawulire bo bawulira wano mbuno ekibiina kya NUP kiri mu buzibu bw'okulya enguzi nedda NUP ye yakutte kubanga senga kyandibadde kibi nnyo senga poliisi ye yakutte ate senga nabadde nze Museveni nabadde nja kwanguwa nkwate Mpuuga mukube munda Museveni abeere complainant abeere whistleblower nabadde nja kusooka nkwate Mpuuga nga nze Museveni singa nkenduulu zivuga nzije mbakakasa nti zero tolerance to the corruption naye NUP ye yakutte kati sikando si ya NUP no kati NRM ne opposition ya NRM bali kutaka tubadde tutuuka bwe butinga Museveni amazo babona bona abakubye ye najanga anigina nga Seddume w'Enkiima ate se wagaba najana jayita mu kibira yeka kati olwaleero be bali kutaka opposition kuba amaanyi ga Museveni gamubadde nnyo mu opposition nti mubeera nabo nayenga bo bakola birala bwe batyo batutidde abantu ab'omuzinzi basajja mmwe mwattapadde bitama padde bitama n'ayogera n'agamba naye era omuntu yenna omunnakatemba owa art yalijjako omusajja oyo mwattapadde bitama ne mumuwayiriza mbu naafudde siriimu nga mumuwadde obutwa abenkima balumbye gulira abenkima bwe bayomba kale nga Seddume w'embuuzi gulira basajja bassa ab'opposition ab'ensonga ab'omuzinzi abajjanga ddala baagala chenji abasajja bo bakuwa obutwa ne bakuta basajja mmwe mwatta kanso wa Meri basajja mmwe mwatta wa Meri ne mumulumba ne mu Amerika ne mumuwerayo obutwa basajja mmwe muli basajja nkugambye Mpuuga yayingirira diaspora tutuno tumalako kkoota y'omwaka mu diaspora temunnabeeramu kwekalakaasa naaka leadership ya diaspora erimu Mpuuga era omusimbi bagufunira ddala okuva mu gavumenti baliida ba diaspora era mbasaba mmwe bannaye diaspora mutekewo paralero mmwe mubaleke mu bitiibwa byabwe bali ebisente byabwe bwe batuuka ku simanyi ku convention batambula radio ku radio ne bakunga posti ku Mpuuga tebannakolayo posti neegi eriwa ku Mpuuga tebannakolayo posti neegi yabadde mukama waabwe byenjogerako mbimanyi tekibangawo okutuuka budde bwe buti mbu simanyi waliwo gye yampa wano egundi ensonga mbu munnange tebeekalakaasa kubanga mu America winter kyogamba winter etandise mwaka guno
olowooza tebeekalakaasangako mu myezi bwegiti gwe nkugambye Mpuuga tukuta omubbi naye ab'omu dayasipula basirise baliida basirise te walabyeyo ku posti ya gundi oba eya gundi ziriwa